Guys, amawuli agava India mugafunye. Amawuli agava India mugafunye wate munaba agafuna. Amawuli ga Jayden omwagala w'abantu temunaba agafuna. Soke muganonye mugafune mumanye obaye sawa. Amawuli getufuna aga Jayden omwana oyo amanya gamatuufu ye Timothy naye nga yakyaka nnyo we yakozesa ekigambo ekyo ba Jayden ndowooza yali Christmas eri. Amawulire agavaayo galaga nti bambi embeera ye si nnungi era nti amalidde ddala weeks 3 ng'ali mu ICU kuva bamukyusa obusomyo era bagamba nti bambi mweyongera okubanga mumusabira kubanga birungi si birungi. Ffe tubaawo munnange okubanga tugabatuusaako gonna agatambula era agagenda mu maaso aneeno mu ggwanga Uganda. Nga tuvuddeko awo nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo. Ensonga za DNA y'abaana ba Kafeero zo zeeyongedde okulanda. Abantu bagambye nti bakutte abaana Kafeero bazaala abamufaanana mbu ne babasuula eri ate mbu abatafaananako yadde ne babalangira nti baana ba Kafeero. Jjukira bano abaana abana era kuva dda be bagamba nti baana be. Abantu basuspectinga mbu kyandibanga amazima gali nti ne gundi nga tebagikola mbu DNA nga just bayagala kubanga batwistinga bintu nakukakasa bali nti balekeraawo complaininga bagambe nti bali be baana bokka. Byo bikyalanda. DNA gye bajja ku Kafeero erabika yali nfu nga Kafeero sugo bajjako DNA nkusaba ntambuze video eno. Something is fishy. Waliwo ekitagatta temusobola tulimbalimba newankubadde ebintu coincidence zibeerawo naye nedda tosobola kuŋŋamba nti abaana bonna abafaanana Kafeero enseka enzisa entambula enjogera endya enfaanana bonna si baana ba Kafeero mwakyegendereza. Abaana bonna bamufaananira ddala abatali etaaze na DNA si baana be. Wabula ate abaana batafaanana Kafeero be baana ba Kafeero. Mwagala tuyita basiru, mwagala tuteekako matugambizi tulisa suuna beeni mulowooza tetutegeera. Abaana batafaanana Kafeero be baana be. Ate mwakyegendereza nti abaana ba Kafeero bali basanze mu DNA ezimakinga bonna beefaanana. Waliwo ne mbadde sirabangako ngundu simulabangako mbono mwana wa Kafeero. Something is fishy. Bala mwalabi kati yatwala cautions na kugoberera nga bajjako DNA ya Kafeero. Engejja agala mama wuli yayagala kusomaliza kisi. Muddemu mukebere Kafeero kyetaagisa temutulimbalimba. Temutuyita basiru ate kyenkaniddeawo. Kisoboka okubanga eggumba lye baakozesa okuggyako DNA Kafeero ng'eggumba eryo baalikyusa. Lwaki saazi bulijjo ayogera ennyo ye mwana wa Kafeero? Mannange newankubadde okufaanana si Luganda naye nedda bannange waliwo ekitagatta. Tosobola kuŋŋamba mbu bano abaana ababiri mbu si baana ba Kafeero. Mu baana 23 ne musangamu abaana bana. Taata w'omwana mwe musiba mutugamba abakazi nti omukazi yagaba abaana. Osobola kuŋŋamba nti osobola okusindika omwana wo mu musaayi gw'omanyi bulungi nnyo nti si gugwe bamukoleko DNA kubanga mu baana abo basangiddwa nga si baana ba Kafeero mulimu bannyabwe nga bagagga ebika byabwe nga bigagga nga tibeetagadde akapoloti ka Kafeero nga bo beetaaga musaayi na kumanyika. Bannange mudde mukole DNA. Nze ebintu bya Balamu sibyesiga. Oyo Balamu ajabuukana oyo apapirira. Tosobola kuŋŋamba mbu abaana 23 abaana bana be ba Kafeero ng'ate abadde bakaayana ennyo be ba Kafeero. Abaana batafaananira kuddala Kafeero be ba Kafeero. Nedda. Something is fishy temutulimba. Waliwo ekitagatta. Either nga mwakyusa DNA ya Kafeero ne muteekayo endala oba nga Kafeero temwamuggyako DNA nga Kafeero mwali mwamuziikula dda nga temutegeezezza abantu ne muteekamu amagumba amalala ne muziika Kafeero ne mwefuula mu muze omulambo gwa Kafeero ne mugolako DNA. Yes, analysis yeyo bigenda mu maaso. Nagambye nti muyinza okubaawo nga mwebuuza lwaki results bazifulumiza lwaleero nti ekintu kino kiyinza okuba nga kyali kipange nga bamanyi nti akalulu bakabbeeri ku lwokusatu olwokuna bate results eza DNA kati awo
diversion zitandike mulekera okubanga mwogera kalulu ate mulumbe DNA results. Results ezo DNA results abantu bazikubyemu ebituli era buli omu akugamba nedda okusinziira ku biriwo era okusinziira ku baana be mulabye abaana bafaananira ddala kafeero nga bakugamba nti si babe ate bali abaali abana era naye bandibadde wakiri bakikolakoko ne bagattako nga bano ababadde bafaananira ddala kafeero niyo bandibadde baleka abalala ne bagattamu ng'abo abasatu abafaanana kafeero oba ababiri omuntu yandigambye nti kituufu naye kintu nga mwakirabye obanga mubiraba nange wendaba ffe tubaawo munange okuba nga tugabatuusaako gona gatambula tubadde tukyali awo nga weepo President Yoweri Kaguta Museveni nga amawulire gayitingana nti amaze okwapointinga omukulu Chrysostom Muhingo nga acting Minister of Education. Bibino mwe nkimanyi mulobeddeeyo muli mu Paulo Kafeero abateereddewo story nze ndi eno sinnabitegeera ndaba bataddewo acting Minister of Education and Sports Muyingo kati ate jo nalabye tweet ya president naye sinnakitegeera nkyagi like I've been reading over and over naye sigitegeera anyway sinagitegeera kiki ekigenda mu maaso mu ggwanga
kiki ekigenda mu maaso mu ggwanga. Minister of Education muli abayiridde olayini y'akafeero. Sibitegeera. What is happening? What is happening in Uganda? Minister of Education acting Muyingo. Minister waffe. Minister waffe. Kakome wano. Wetuli mpola mpola byonna tujja kuba nga tubituukako era tujja kubizuula bigwa bitya bikomenkereza bitya twadde tukyali awo olunaku lw'eggulo nga tufuna amawulire chicken bano jjukira baali ba mikwano era ne bakola akantu kaabwe ne bakakola wamu naye gye byaggweera nga baawukanye bubi nnyo tuba tuli awo simanyi nsasula ssente zange ssente bazeesasulidde ku ziraivu twabadde tukyali awo nga ate bali ku live beevuma oli n'alangira taata wa munne n'avoola batata abazadde ba munne ate ne tulowooza oba bikomye awo ate twagenza okulaba akawungeezi ng'ate chicken akuba ayasa emmotoka ya shawo ebirawuli era saana etwogerera ye chicken mukwate wajjo poliisi emunonye n'emukwata byonna ndowooza ebisingakawo jakuba nga tubifuna mpola nga tweyongeddeyo. Onagambye nti bannange mwena wadde balowooza nti revolution ekomyawo nti nedda mukwatiremukko era ina obubaka bwammwe gambye ngenda bbawa revolution ezingamye. Ndi wano kutegeeza revolution etambula ate kakati yeyongeddemu speed. Omanyi tubadde mu kiyitibwa fake democracy abagamba nti tulwanaganye nnyo okugezaako okulaga bannayuganda n'okubalaga nti bali mu buwambe naye oyinza okusanga nti ebigambo byaffe oluusi bibadde biyitibwa propaganda oba na political malice. So kakati kituuse ku mutendera nti kati ate bannaffe eggwanga lino abalirina mu buyinza abadde bagezaako okuteekawo ekiblanket ekyo kya fake democracy ne rule of law kakati batulaga nti temutunyumiza democracy na rule of law. Olwaleero abakeera ku maca ne babaga ssemateeka oba constitution y'eggwanga nga teri abakase. Olwaleero be bali mu kulwana ssemateeka constitution gye bakeera ku maca ne babaga bali mu kugitigaatiga bali mu kugikolamu amendments. Omanyi omuzungu yagenda n'agamba nti etteeka terikyama wabula ababakola etteeka be balikyamya. The law doesn't bend. It's humans who make laws that bend the laws. Okategede etteeka terikyama wabula bano abakola etteeka be bakyamya etteeka kubanga etteeka akeera n'alikola nga alisuubira nti agenda di benefitinga muli musuutinga naye bw'atuuka mu maaso eyo n'alaba nga akati etteeka lino taliganyulwamu kirimuyisaawo ng'alikwatamu. So kati olwaleero kyandibadde kituleeteramu nnyo akalowoozo koyinza okuyita second thought singa biiru eno olwaleero eri mu kuvugibwa aba NRM ey'okwamendinga mu administration ya parliament babe nga leader of opposition be bamulonda bo aba NRM kyandibadde nga we wakiraba ku luumu mwalimu kali akagamba nti engeri luumu gyali opposition wa DP osanga munnange wayinza okubaawo ensonga nkasabo beetaaga balonde leader of opposition ne kati olwaleero abaali bayise mu luumu bo kennyini bejjidde ku mulundi guno nga ne ba independent babataddemu luli mu luumu ba independent tebabateekamu kubanga ba independent tebabangako opposition kyova olaba bo bali separate newogenda mu ntuula ya parliament aba opposition balina side kwe batuula n'aba NRM singa aba independent babadde opposition era ssemateeka yali abalagira nti banaatuulanga ku side y'emu n'aba opposition mu parliament. Kati kikulaga kintu tosobola kera ku maca n'oŋŋamba eyagenda mu kamyufu ka NRM n'atafuna kaadi n'ajja obwa Namunigina n'awangula nti oyo wa opposition oyo aba wa NRM be ba Muhammad Nsereko.
okitegedde. So ono olwalero bwatula nakugamba nti n'aba independent balonde leader of opposition. Ekyo kikulaga ki nti olwalero parliament nga institution bwe kibanga speaker wa parliament yali endorsed by akabinja akamu, kubanga nze nja kayita kabinja lwa nsonga si kibiina kya byabufuzi tekiri registered, si pressure group nti eri registered. Lwaki nti nagikulembera gwe bayigamba nti yagikulembera takkirizibwa kwetaba mu byabufuzi bigwa side emu. Okategete so nja kayita akabinja. Kati speaker wa parliament waba asobola okugenda mu kabinja ako n'akavunnamira, deputy speaker wa parliament naye ng'akola kyekimu. Kati kitegeeza obadde osigazzaawo ekiblanket eki kyekya leader of opposition. Ekyo ekifo si kya Joel Ssenyonyi ng'omuntu. Iyo office ya bannayuganda. Era kyova olaba efulumya ekiyitibwa alternative budget era ekola n'ekiyitibwa shadow cabinet. Nti egenda kukola oversight ne checks eri administration, government administration, muri cabinet bikoze bica ne government institutions ez'enjawulo. Bepo okulwanyisa obuli bw'enguzi kyova olaba obukiiko bwa Kosase ne Park bulondebwa leader of opposition. Era buli wansi wa office ya leader of opposition. Okategede. So kati kitegeeza nti speaker bw'aba avunnamira bali ne deputy nga bavunnamira. Kakati ne leader of opposition nga be bamwerondera. Kati bwe tukugamba nti parliament tolinaawo, parliament tolinaawo kwate olwalero yino okukola checks and balances eri institutions bweba olwalero nga ate evunnama buvunnami twogera ku parliament isiga number 3. Kubanga oyina judiciary, in fact oyina executive, oyina judiciary, oyina ne legislature. Wakatede so kati bweba nga eyo olwalero evunnamira bali kitegeeza already revolution ekulaze nti kakati n'abadde bakugamba nti bagoberera ssemateeka n'enkola ya demokrasiya. Kati enkola ya demokrasiya tibagifaako era tibaagala kukimanya. Chovola rule of law kusiga eddamuzi bavunnama. Kakati na wane mu demokrasiya walina okwetabira weyetabira mu parliament nayo bakulaga nabo bajetaaga. Amache kitegeeza okuba leader of opposition alondebwa NRM. Okalengere bwana watsebo so fe tugamba leka kitambule nga bwe kitambula. Olwaliro bye tumaze ebbanga nga tubagamba nti institutions zizo nampambe. Ile institutions zizo zemulina mwesubi tewali mulamwa gwawo tewali makulu gaawo nga muwakana. Kati kye kiseera leka abakulu bennyini beyambulire eddala. Kakati fa abantu badde babambula bo kennyini bali mu kweyambula, bali mu kukola kye tuyita self destruction. Ejimu zonna nga zinaatera okugwa zituuka ku kkowe lino olwaleero lyolaba wano. Kubanga bo balowooza basiga kutya ate ne batamanya nti ate beyambulira ddala. Tinakana kabadde wakatono munabera nakukoma naye muna demokrasiya akyaliwo wano. Olaba ne leader of opposition kakati bannayuganda opposition bakyamwerondera. In fact bannayuganda bakyamwerondera. Kati wabatu sinagamba ne leader of opposition nze nina omwerondera ng'ogamba yes sir. Okategede revolution egenda kweyerulireko. Revolution yakusunsulira abakulembeze. Kakati Joel Ssenyonyi obadde obusabusa nti si mukulembeze mutuufu, revolution emukuteredde kasengejja n'emukuteera waggulu bweti. Kati teza revolution ekusunsulidde abakulembeze, revolution nekufulumiza ebicengejja ebisengejja nebiteeka ebbali bye bakulembeza bekwese mu revolution naye nga si ba revolutionalist abo ne bakuteera ebbali. Kati tegeeza eri mu kweyerulirako. Okategedde bw'oba okategedde big up to you. Taffe tubaawo munange okubanga tugakutuusaako era tugamba kimu nti weebale kubanga weekumidde ku mukutu guli gumu gwokka NCK TV. Bw'oba oliyo munange nga tuna subscribinga kekadde subscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga ebisigadde butereva mawulire tujja kubanga tugakuwera, tujja kubanga tugakutuusaako wona woli wona wosinzidde. Tuula butuuzi kalira nywera buli kimu kyewetaaga okubanga omanya wano wokka ffe tubaawo okubanga tugakuwa bijja nnyo ebigenda mu maaso
era nga amawulire mangi nnyo agakyagendera ddala. Abantu bakyayeyongera okuba nga bakuba ttooki mu kintu ekyabadde ekalangala, naye nno kyo si kipya naye nga kasolo. Abantu beeyongedde okumusabira ssaala nti Mukama yekka y'aba amulamula, kubanga obulumi bungi bwe batadde bantu ku mitima. Webale kuba naffe, tukomawo.